Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. Kale kubira Mukama engalo ez'awaggulu. Mwebaze kubanga nuna lutuwadde. Mwebaze Mukama kubanga nuna lutuwadde. Mwebaze Mukama kubanga nuna lututuusizaako. Mwebaze Mukama kubanga nuna lutuwadde. Mwebaze Taata nuna lututuusizaako. Muwe ekitiibwa kyonna n'amatendo. Yagaba obulamu ye muyinza w'ebintu byonna. Muwe ekitiibwa kyonna n'amatendo. Yagaba obulamu ye muyinza w'ebintu byonna. Muwe ekitiibwa kyonna n'amatendo. Mwebaze Mukama akuyisa mu wiiki n'akutuusa mu wiiki empya. Mwebaze Mukama akuyisa mu wiiki n'akutuusa mu wiiki empya. Mwebaze Mukama akuyisa mu wiikendi. Mwebaze Mukama akuyisa mu wiikendi. Bangi bafunira ebizibu mu wiikendi ne batayitawo. Mwebaze Mukama akuyisa mu wiikendi. Mwebaze Taata akuyisa mu wiikendi. Mwebaze Katonda omulamu. Muwe ekitiibwa kyonna n'amatendo. Muwe ekitiibwa kyonna n'amatendo. Alina pulaani ennungi gye tuli. Muwe ekitiibwa kyonna n'amatendo. Alina pulaani ennungi gye tuli. Mwebaze Mukama olwa pulaani ze. Mwebaze Mukama olwa pulaani ze. Mwebaze Mukama olwa pulaani ze. W'amaanyi era omukulu mu kuteesa ye Mukama mwebaze. Ow'amaanyi era omukulu mu kuteesa ye Mukama mwebaze. Akube watali kubo mukubira engalo ez'awaggulu. Akube watali kubo mukubira engalo ez'awaggulu. Akube watali kubo mukubira engalo ez'awaggulu. Atusitulira okweraliikirira kwaffe kwonna. Atusitulira okweraliikirira kwaffe kwonna. Atusitulira okutya kwaffe kwonna mwebaze. Atusitulira okutya kwaffe kwonna mwebaze. Yimusse emikono waggulu omuwubire buwubizi. Muwubireko ng'osinza businza. Neno wiiki agituwadde. Muwubireko Mukama ng'osinza businza. Muwubireko Taata ng'osinza businza. Muwubireko Mukama ng'otendereza butendereza. Muwubireko Mukama ng'osinza businza. Muwubireko Taata ng'otendereza butendereza. Muwubireko Mukama ng'osinza businza. Muwubireko Taata ng'otendereza butendereza. Ekitiibwa kikye n'amatendo gage. Ekitiibwa kya Mukama n'amatendo gage. Ekitiibwa kya Mukama n'amatendo gage. Ekitiibwa kya Yahwe n'amatendo gage. Muwe ekitiibwa Mukama muwe amatendo. Muwe ekitiibwa Mukama muwe amatendo. Omulokozi waffe atwagalira atufaako. Omulokozi waffe atwagalira atulabirira. Omulokozi waffe atwagalira atugabirira. Omulokozi waffe atwagala.
atuyimusa bwe tubanga tugwa mukubira engalo zikwere waggulu w'omutwe gwo mukubira engalo ez'amaanyi mugambe balegwanyi musabwe mbanga ngwa emikono gyongereko waggulu mukubira engalo ez'amaanyi mugambe balegwanyi musabwe mbanga ngwa atwala ekitiibwa n'amatendo yongera owanika emikono waggulu oberenga akwata waggulu ddala muwubireko Mukama neera muwubireko taata waffe muwubireko omulungi muwubireko atabaka era atabongoota akuuma obulamu bwaffe ateebaka era atabongoota muwubireko ateebaka era atabongoota ye Yesu muwubireko ekitiibwa kyonna kikye n'amatendo gonna gage ekitiibwa kyonna kikye n'amatendo gonna gage ekitiibwa kyonna kikye n'amatendo gonna gage muyimuse waggulu Yesu muwubireko mugambe nkwesize wiiki eno okulaba ebirungi byo mugambe nkwesize wiiki eno okulaba omukono gwo mugambe nkwesize wiiki eno okulaba ekisa kyo mugambe nkwesize Mukama okulaba ebisuubizo nga bituukirira muwubireko yatusuubiza wiiki eno yakutuukiriza bisuubizo muwubireko yatusuubiza wiiki eno yakutuukiriza bisuubizo bye wasuubizibwa byonna bye wawandiika bye weesuubiza talwisa kye yasuubizanga abalala bwe balowooza talwisa kye yasuubizanga abalala bwe balowooza talwisa kye yasuubizanga abalala bwe balowooza talwisa kye yasuubiza emikono gyongere okuwaggulu omuwubireko mugambe wiiki eno nkikwata Yesu wange mugambe wiiki eno nkikwata Yesu wange mugambe wiiki eno nkikwata Yesu wange mugambe wiiki eno nkimanyi nkikwata Yesu wange mugambe wiiki eno nkimanyi nkikwata Yesu wange ye wiiki yo ye wiiki yo muwubireko Mukama eno ye wiiki yo ye wiiki yo muwubireko taata eno ye wiiki yo ye wiiki yo yeeno ye wiiki yange yeeno ye wiiki yange yeeno ye wiiki yange yeeno mubireka kubekube watali kubo byotolaba byalaba byotomanyi byamanyi byotolowooza byalowooza byotokwatanga byaleeta mubireko waggulu awo emikono egyo kabonero kakusinza nakumulaga nti byonna mbiwadde gwe Yesu yemusse emikono gyo waggulu batubiteeke waggulu gigolole bulungi waggulu nga toginyeenya weerezayo ekisibo kya wiiki eno weerezayo ekisibo kya wiiki eno eri Katonda waffe weerezayo ekisibo kya wiiki eno eri Katonda waffe weerezayo ekisibo kya wiiki eno eri Katonda waffe ye wiiki esembayo mu kisibo kya Novemba embeera embiru eba esemba nayo okulabikako ye wiiki esembayo mu kisibo kya Novemba embeera embiru eba esemba nayo okulabikako ye wiiki esembayo mu kisibo kya Novemba
embeera embi lweba esembayo okulabikako yimusa emikono ekisiibo kiweereze n'essaala zo. Yatusuubiza engule y'obulungi bwe, yatusuubiza engule y'obulungi bwe, yatusuubiza engule y'obulungi bwe, yatusuubiza engule y'obulungi bwe, yatusuubiza engule y'obulungi bwe. Emikono gyongereko waggulu, yongerayo ekisiibo kyo kimuwe. Yatusuubiza engule y'obulungi bwe, eyasuubiza mwesigwa, eyasuubiza mwesigwa. Buli kyossaako emikono egyo gy'owanise kiraba omukisa, buli kyossaako emikono egyo gy'owanise kiraba omukisa, buli kyossaako emikono egyo gy'owanise kiraba omukisa, buli kyossaako emikono egyo gy'owanise kiraba omukisa. Yimusa emikono olangire omukisa ku mikono gyo, yimusa emikono olangire olw'okukkiriza, yimusa emikono olangire olw'okukkiriza. Ali ku Solot FM, ali ku Solot TV, ali ku Solot Media App, ali ku YouTube, ali ku Facebook, ali ku TikTok, abali ku bugazi bw'ensi eno. Langiri olw'okukkiriza wiiki eno yiyo, langiri olw'okukkiriza ekisiibo kino kikyo, langiri olw'okukkiriza ekisiibo kino kikyo, langiri olw'okukkiriza wiiki eno yiyo. Ekizibu kyo kiggweera ddala mu wiiki eno, kiggwa lwaleero. Ekizibu kyo kiggweera ddala mu wiiki eno, kiggwa lwaleero. Ekizibu kyo kiggweera ddala mu wiiki eno, kiggwa lwaleero. Ekizibu kyo kiggweera ddala mu wiiki eno, kiggwa lwaleero. Akukolere Mukama era akukozese. 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 Yongera oyimusa emikono we yekisiba ensonga zo zirambulule mu maaso ge. Yongera oyimusa emikono we yekisiba ensonga zo, yongera ozirambulule mu maaso ge. Yongera oyimusa emikono we yekisibo kya wiiki eno kyekisemba. Ogenda okujja mu night prayer ku Lwokutaano nga Mukama yakoledde dda. Ogenda okujja mu night prayer ku Lwokutaano ng'olina bujulizi. Tugenda okukituusa ku Sande we kiggweera. Ensi yonna okuŋŋaana ng'oleese bujulizi ng'okimbye bulala. Zikubire waggulu langiri obujulizi bw'owiiki eno. 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 Akukolere taata. Yimusa emikono yongera omuwubire. Giwanike bulungi waggulu. Muwubireko Mukama ng'osinza businza. Mugambe taata nkusinza businza olw'obujulizi bwange bwa wiiki eno. Mugambe taata nkutendereza butendereza olw'obujulizi bwange bwa wiiki eno. Mugambe taata nkusinza businza olw'enteekateeka ennungi z'olina gye ndi wiiki eno, ate ng'azirina n'ezisingawo mu linnya erya Yesu. Ezikubire waggulu zinoge. Haleluya.
buli omu atambuladde mu kifo kye yanirizaako okwoyo akuliraanye mugambe wiiki webale gitegeera ye wiiki Mukama mwagenda okukwatira ku bisuubizo byaffe era ge mafuta ge tutoola wiiki eno Katonda atuukirize bye yatusuubiza kubanga ye talimba mwesigwa Mukama. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nsanyusa okubalaba Katonda nga bw'ali omulamu wiiki eno agenda kukusanyusa. Wiiki eno agenda kukusanyusa. Wanika emikono waggulu tumuubireko Mukama. Mugambe taata webale ekirabo eky'obulamu wiiki eno. Mugambe taata webale okubanga wiiki eno ginyingizizaamu. Bangi abatasobodde kugituukamu. Nange simaanyi gange era si magezi gange. Naye taata gwagintuusizaamu. Era mmanyi ng'ebirungi bingi byontegekedde. Muubireko Mukama ategese ebirungi. Ategese okujjako ekiswalo muubireko. Muubireko Mukama ategese okujjako ekiswalo. Muubireko Katonda ffe emikono gyongereko waggulu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Haleluya. Tugenda gatta wamu emisingi n'enjiri olw'ensonga enkulu ze tulina okwogerako. Wiiki Mukama yagituwadde nga tugenda kuba tusabira ebisuubizo byetuludde nga tulindiridde okuva eri Katonda n'okusabira ebyo ffe bye twesuubiza. Ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba wajja ne vision book yo ku Canaan Land mu Vision Night. Mukama ayina byakozeeko naye tewali kimulema n'ebisigadde abikole. Tewali kimulema n'ebisigadde abikole. Era nzikiriza nti guno omwezi ogenda kutiikinga nnyo vision book yo. Ezikubire waggulu tewali kinene. Tewali kinene ky'otayinza kutiikinga mu mwezi guno nga Katonda ye mubeezi waffe. Bayibuli etugamba mu Bebulaniya 10:10. Bebulaniya 10. Bebulaniya 10 olunyiri lwa 23. Hebrews 10:23 egamba tunyweze okwatulanga essuubi lyaffe obutasagaasagana. Tunyweze okwatulanga essuubi lyaffe obutasagaasagana. Ekyo kye kitundu ekyaffe. Ekitundu ekya Mukama era Bayibuli n'ekitunnyonnyola kubanga yasuubiza mwesigwa. Kubanga yasuubiza mwesigwa. Ekisuubizo kyonna osobola okukiremerako okusinziira ku bwesigwa bw'oyo yasuubiza. Ekyewuunyisa nti Katonda bye yatusuubiza ne bye twesuubiza byonna bibye. Bw'aba yasuubiza nti nja kukugaggawaza naawe ne weesuubiza nti nja kugaggawala guno omwaka, byombi bya Mukama. Ekirowoozo kya Mukama n'ekirowoozo kyakutaddemu gwobere nga ye gwakirowoozezza byombi bibye. N'olwekyo tosagaasagana. Ebituleetera okusagaasagana bingi nga n'ekimu ku byo ebigambo by'abantu. Ekyokubiri ebbanga, time, ebiro, ebiseera
tulowooza nti amaanyi gaffe ge maanyi ga Katonda n'obunafu bwaffe bwe bunafu bwa Katonda. Si kituufu. Bw'oba oli munafu mu kintu, Katonda taba munafu mu kintu ekyo. Bw'oba olina amaanyi mu kintu, agago togageraageranya na ga Mukama. N'olwekyo waliwo ffe ebitulema, okulemererwa kwaffe tulemenga okukusiba ku Katonda. Waliwo ebitulema, naye okulemererwa kwaffe tulemenga okukusiba ku Katonda. Kitaawo waliwo byakusuubiza nga tasobola bikola, ekyo tekitegeeza ne Mukama tasobola. Waliwo ebintu byetwesuubiza ne byetwesabira ne tumala ne twesekerera. Ogamba naye leero nze kaakati oba kino ate kyo natandise ddyo kirowooza kino ekitasoboka. Akola notisi weebale nnyo na kino kiwandiike. Ekitasoboka era nawe tosobola kirowoozaako. Ekitasoboka era nawe tosobola kirowoozaako. Ky'oba olowoozezzaako obanga kisobose mu birowoozo kisoboka n'okukoleka. Obanga kisobose mu birowoozo kisoboka n'okukoleka. Ky'oba olina okujja mu mutwe gwo kye kino nti ky'olowoozezza kigenda kwekola mangu ago. Okirowoozezza kiwa obudde. Bayibuli kyetugamba mu kitabo kya Habakuuku essula 2:3. Habakuuku chapter 2 verse 3. Kubanga okwolesebwa okwo kukyali kwa ntuuko zaakwo. Olunaku lw'ofuna olubuto si lw'oluzaala, naye nga rizaatisi ziraga nti oli lubuto. Olina mwana in making, so tonafuna mwana gw'otuma. Kiwandiika oba okitegera. Olunaku lw'ofuna olubuto si lw'oluzaala, wadde rizaatisi ziraga nti oli lubuto. Naye mu ngeri eyo olina mwana in making. Gye bujjako ebbanga Mukama lye yateekawo olubuto olwo lumala, ojja kuzaala omwana oyo. Ojja mumuzaala. Ne bw'avaamu ojja kuddamu otoole omulala. Twobola batugeza ku bintu bingi paka letufuna ekikwatayo. Tokoowa. Bayibuli kyegambye nti tunyweze okwatulanga essuubi lyaffe obutasagaasagana, kubanga eyasuubiza mwesigwa. Yajja kukola naawe onoomulindirira. Yasuubiza mwesigwa. Amakulu gaakyo nti ye ajja kukola. Ajja kukola naye naawe onoomulindirira. Ky'oba weeyama mu bulamu bwo nti nja kumulindirira. Olina okukola obweyamo obw'okukkiriza Katonda, obw'okulindirira Katonda, obw'okuwuliranga ekigambo okusinga okuwuliranga ebigambo. Ebigambo. Nkugambye nti ebitulemesera ebitujjawo bigambo n'obudde. Then ekyokusatu, ebirowoozo byaffe. Twerowooza okuba abantu abatasaanira. Mukadde ebyo byabali. Mukadde
ebyo byabali ebyo bisaanira bali byagala bali abazaalibwa abalinawo byagala bali abeesobola so singa ffe n'ogenda nga wejjamu olw'ebirowoozo byo. Ekirulemesa ekisooka bigambo by'abantu. Ekirulemesa ekyokubiri obudde. Akaseera katuuka noga nti guno omwaka nagwo guweddeko sikifunye. Gw'ogulangirira linda gugwereko ddala. Linda gugwereko ddala. Tofugibwanga obudde, fugibwanga Katonda. Kiwandiike, tofugibwanga obudde, fugibwanga Katonda. Kubanga Katonda yatonda obudde era yabufuga. Katonda ye yatonda obudde era yabufuga. Naawe olina okwewala okufugibwanga obudde. Tofugibwanga obudde. Never become a slave of time. Never become a slave of time. Tofuuka muddu wa budde. Musumba nawe okiraba kati emyaka gigenze. Musumba nawe okiraba kati naguno nagwo guweddeko. Ogulangirira nti guweddeko nga tuli mu November. Ne bwe tuba tuli mu November, ne bwe tuba tuli mu December nga 3 ng'ebula lumu. Olwo olumu lunene nnyo mu maaso ga Mukama. Ne bwe tuba tuli mu December nga 3 ng'ebula olwo olumu lunene nnyo mu maaso ga Mukama. Zenyirize twasomyeko ku Sande. Ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri essula 3 olunyiri lwa 8. N'ekino kimu temukyerabiranga. Pawulo akiraamiriza. N'ekino kimu temukyerabiranga abaagalwa. Bayinza okuyita omwagala n'oga nti nze ani anjagala. Katonda akwagala. Abatakwagala abakwetolodde n'ab'omu nnyumba tebakiikirira Katonda. Abantu abo bakwetolodde abatakwagala n'ab'omu nnyumba n'ab'oku mirimu si babaka ba Katonda mu kye bakola. Bakikola ku lwabwe ne Setaani. Naye kakubeerera akabonero akalaga nti oli mwagalwa. N'obukyayi bwabwe bwonna bw'obugatta ewamu era okyali mulamu. Obukyayi bwabwe bwonna, fitina yaabwe yonna, enkwe zaabwe zonna, emitima gyabwe emibi, omalako omwaka n'okwata omulala. Omalako wiiki n'okwata endala. Omalako omwezi n'okwata omwezi oguddako. Nga bakukyawa. Kati Pawulo kyava agamba nti oli mwagalwa. Relationship gy'oba ofangako ennyo ereme kukosebwa yeeyo oyo agaba omukka ogw'obulamu. Relationship gy'oba ofangako ennyo ereme okukosebwa yeeyo oyo agaba obulamu. Bw'abanga agaba obulamu mu kyakwatagana, abasigadde bali ku byabwe. Peetero ekyokubiri essula 3 olunyiri lwa 8. Naye kino temukyerabiranga abaagalwa ng'eri Mukama waffe olunaku olumu lulinga emyaka 1000. N'emyaka 1000 giringa olunaku olumu.
enjiri yatuwomedde ku Sande n'emyaka 1000 giringa olunaku olumu olunyiro lw'omwenda Mukama ffe talwisa kye yasuubiza bwe tudde wali ku lunaku olumu giringa emyaka 1000 n'emyaka 1000 giringa olunaku olumu nti olunaku lumu Katonda azingako emyaka gyonna gy'olindidde. Nolwekyo tosagasagana mu kulindirira Katonda. Ngenda kusaaka amafuta wiiki eno nga gongera kunyweza byamagero byonna mutima gwo naye n'okuba nti ke kabonero nti onakyalindirira. Onakyalindirira Katonda. Waliwo okubanga olindirira naye nga waliwo n'ebitawanya ebirala biva ku bukojja biva mu kika biva wano biva wali. Amafuta sigwejala byagaliko ensonga. Isaaya essula ya 10 olunyiriro olwa 27 Bayibuli egamba nti awo olulituuka ku lunaku luli omugugu gwe guliva ku kibegabega kyo n'ekikoligo kye kiriva ku bulago bwo n'ekikoligo kirizikirizibwa olw'okufukibwako amafuta. Isaiah 10:27 olunaku kigambo kikulu nnyo. Bayibuli kyebule tugamba nti olunaku olumu linga emyaka 1000 n'emyaka 1000 giringa olunaku olumu. Katonda gizinga bw'ati. Weebazenga Mukama nga mu lunaku okyali mulamu. Weebazenga Mukama nga mu lunaku okyali mulamu. Abakola embaga bukya ku makya mu lunaku lwe lumu nga singo olunaku lugenda okuwunzika enjuba egenda okugwa nga Mr. oba Mrs. Katonda takikolera bagole bokka nti bucyenga status ya singo buzibenga status ya bufumbo era busobola okukyanga status ya mabanja ne buzibanga status ya bugagga. Zikubire Mukama omwesigwa. Busobola okukyanga status ya mbeera ya bulwadde ne buzibanga status ya bulamu. Bw'oba okyali mulamu by'ofiiriddwa si kikulu. Bw'oba okyayina Katonda buli kye wafiirwa ajja kikuwa. Nkiddamu bw'oba okyali mulamu wavaamu olubuto wafiirwa essente emmaali y'enkuba yagitwala oba emmaali yo yakwata omuliro wafiirwa omuntu yali akuyamba okufiira ddala oba okubulako connection yo yakyankalanamu as long as gwe okyali mulamu ate nga weesize Katonda kyaleeta kisinga ekyagenda. Kyaleeta kisinga ekyafa. So amafuta ano tugassaawo kubanga Mukama agakozesa mu ngeri eri special. Agakozesa mu ngeri ey'ebyewuunyo. Yamanya omuti ogwo yaguteekamu ki. Naye agamba nti olw'okufukibwako amafuta ekikoligo kiva ku bulago bwo, ekikoligo kiva emigugu giva ku nsingo yo, n'otambulanga naawe oli wa ddembe. So wiiki eno tukoze enteekateeka bulira nkyawa okusabira n'okusomesa nga tumaliza ekisibo kya Novemba. Twagala tukimaliririze mu kitiibwa kinene ekya Mukama. Era ku Sande tugenda kupangisa entebe zaffe nga bulijjo
tupangise tente ezisinga ne ze twapangisa luli, tubaanirize, tubatuuze bulungi, tusabe essaala efundikira ekisiibo kya Novemba. Sande eno tusabe essaala efundikira ekisiibo kya Novemba. Mwenna mwanoyintingibwe tugende okuyingira ekisiibo ekisembayo ekya Desemba nga buli omu alina obujulizi mu bulamu bwe mu linnya lya Yesu. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Wanika emikono omubiri obanga okkiriza nti oligenda okuyingira ekisibo kya Desemba nga byonna obisinga obungi omaze obitiikinga. Vision night erigenda okujja ku Canaan Land nga 3 mu Desemba nga tewaliwo kyokyawandiika nga ate kibadde mu bikadde. Mubireko Mukama mugambe taata kwe kukkiriza kwange. Mubireko mugambe kwe kukkiriza kwange. Ti byonna bye neetaaga bikolwako. Wanika emikono waggulu gyongereko waggulu. Mubireko mugambe taata ekisibo kya Novemba nkimalako na bujulizi. Vision book yange ngitiikinge. Ndigenda okuyingira ekisibo kya Desemba kumpi nga nsabira bya mwaka gujja. Mu linnya lya Yesu. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olunaku lukya ne luzibanga ebintu bikyuse. Lukya olubuto olwobadde nalwo ebbanga eddene ne luzaalibwa. Waliwo olunaku olw'okufuna olubuto ne wabawo n'olunaku olw'okuluzaala. Ennaku ezo zombi nkulu. Kati olubuto olw'ebyamagero lukuume, bino ebijjamu embuto bireme okulugjamu. Kiwandiike, olubuto olw'ebyamagero lukuume, bino ebijjamu embuto bireme okulugjamu. Bino ebitta abaana bireme kuttira baana. Engeri emu ekuuma olubuto olw'ebyamagero, yongera okwesiga Katonda. Engeri ey'okubiri ekuuma olubuto olw'ebyamagero, yongera okukkiriza Katonda. Engeri ey'okusatu ekuuma olubuto olw'ebyamagero, yongera okusaba Katonda. Engeri ey'okutaano ekuuma olubuto olw'ebyamagero, yongera okukola. Kola n'amagezi go gonna. Buli lunaku sabanga amagezi agalukoleramu. Kubanga Bayibuli etugamba nti ekisa kya Mukama kibeera kijja buli nkya. Amakulu gaakyo byonna bizza bujja. N'amagezi go gaddizibwe bujja mu lunaku. Buli lunaku oteekwa okuba nga olina amagezi agasinga agajjo. Amagezi gajjo gasobola obutakuyisaawo n'akamu n'akatono. Weetaaga amagezi ga leero kubanga ekisa kipya n'amagezi gabeere mapya. Buli lw'otuuka ku mirimo gy'okukolayo ekyamagezi ky'otaakoze jjo, ddamu okyetegereze. Kiki ekyetaagisa? Oba jjo emirimu obadde ogiyimiridde mabega kati giyimirire mu maaso. Oba jjo emirimu obadde ogiyimiridde mu mbiriizi kati giyimirire mu makkati. Oteekwa okulumbanga ku mirimo gyo buli lunaku mu sitayiro empya. Oteekwa okulumbanga ku mirimo gyo buli lunaku mu sitayiro empya. Osobola okuba nga olunaku lwabadde lwakkeeredde bubi, n'osibanga bakasitoma tuwa basimayiringiddeko naaka, n'oddayo eka n'oliflectinga nga olunaku lwajjo tewali kasitoma yalabye ku simayiroyo kubanga ate wakedde kuyoma ne landiroodi. Waliwo n'ebyakunyiziza baakukeereza essimu embi okuva mu kyalo. Kati bw'oddayo ate ky'otaakoze jjo ky'oba okola. Smile. Be happy.
ennaku zonna teziba za kusimayiringa. Mulimu abasobola okukeza essimu embi oba oli n'akukeera bukezi naye n'akucyankalanyiza obulamu n'otuuka ku mulimu nga toli mu moods. Bw'obanga osobola lwanagana ne bad moods zireme kulabikako. Lwanagana nazo. Ewaffe ye Masaka n'ewaka wennyini we nakulira waliwo okuyomba. Era jjajja omusajja yali mukubi alina emiggo mu nsonda. Ye yanviirako okukyawa kye bayita okuba omukazi obulamu bwange. Kuba nalabanga jjajja omukazi gwakuba oli yali maama nga nono muyita taata nze saayina bazadde balala. Naye nga ndaba amaanyi ga maama n'amaanyi ga taata tegalina nawe ogapimira. Era kyova olaba oluusi abaana abalenzi beereetako ebikolimo bakwata bataata babe ne babakuba. Alaba ovuddeyo okulwana ne maama ate amaze okuvubuka ekiwaga akirina, alaba oba oyagala kulwana n'omuntu ategeera. Ne mweyoola muvubuka gwe tokikolanga. Bw'oba olina amaanyi yoolawo maama wo omudduse. Taata wajje ng'akuba ku mabega go nga nawe ositudde nnyoko, nawe nnyoko yakusitula. Naye tolwananga na kitaawo, tokikolanga. Naye ngenzeeyo nenzijukira emiggo gyabwe naye ne neebaza Mukama nti nze awo ate bwe wanyamba okukola resolution ndisiri kuba ku mukazi. Tulwanira ki? Tulwana ki? Tulwane tutya? Bwe ndiba njagala kuba mukazi nja basaba mututegekere ringi ku sitesiko eyo berugogo. Naye bwali bayagala okulwana tulwane. Manyina abakazi namwe mujjudde akajanja. Omuntu akimanyi wakola resolution togenda kuba kati eyo gyayagala omenye. Nkuba bakuwana nkuba nakulyamu oluyaawo. Nkuba neteke nagireeta eringa ey'akakoko nakulyamu katekaawo. Nkuba ne bw'obiŋŋamba emirundi 10 sijja kukuba. Kuba ngenda kukuba ntya. But ekintu teyo kye kino nti baabanga basasaamuse nga babulako katono okulwana ne tufuna omugenyi. Nange sitaani ayina ettima mwabatabula ne mubula okweyuza. Omugenyi najja ne mwebuulirira mwekka nga tewali na kansala. Abeeno wangi n'eddoboozi nga litegerekese. Mu kyalo ewaffe abantu tebabanga bangi nnyo ng'osobola okumanya nti oyo gundi yayita ku lusebenju. Entambula y'omuntu ogitegeera. Ebyo bigere bya gundi yatambula. Kati ng'ovudde ku bigere bya gundi bw'ayita ne bw'akola bukolozi omanya nti oyo gundi. Kaakati yabanga agize nti abeewo nga buli muntu amutegedde. Ne beetereza olutalo ne luggwa. Bonna ne bamwaniriza. Bane tusanyusa okukulaba. Otubuzeeko tuuliraawo. Maama yasooka n'amubuuza. Taata naye n'amubuuza. Haga ne ziruba. Naye nga balina olutalo lwe batadde ebbali. Kati nga nze ataagala wabeerewo okulwana n'ensaba omuntu ono abeerewo. Abeerewo alwewo nnyo. N'abeerawo. Twali bakatoliki ne batumya omwenge endeku ne bagikwata ne banywa saawa emu saawa 2 saawa 3 n'agamba asiibula ne nga Katonda nga kyendowooza era kyekituufu bw'asiibula bagenda kuddamu ate kati nga banywedde n'okunywa. Era bwe yasiibulanga bwe pa ne bakakasa nti aggwereddeyo buli omu n'addamu n'akomyawo feesi eyomba. N'akomyawo feesi erwana. Kabe kasinge ne beekubanga omuntu agenze nga mpulira bubi. Nzijeeyo ekyo okukugamba nti newankubadde ng'olunaku lukukeerera bubi osobola okusiba nga ab'okumulimu gwo tebalulabye. Omuntu Katonda yamuwa amaanyi mangi ntoddira embeera n'ogisiba ku kintu. Simanya ate lwaki oddayo n'ogisumululayo.
ene waffe mu Salt TV oba mu media at large ne baba bakubikidde ng'oyina show ogenda kukola ogenda kusoma amawulire oba ogenda kwogera oba oli ku radio oba oli ku TV ebigambo by'okuba nti bakubikidde abali ku mikutu tebibakwatako. Bw'oba oli ku TV babagenda kukola bulungi make-up wo ogenda ogasome. Tubaaniriza olunaku olwaleero abali ku Salt TV ffe munnyo n'ekasimayiro naye nga mabega eriyo omulambo bava kubikira. Katubaleetere emitwe gy'ebikulu ebigalimu ate tukomewo tugalambulule n'ekasimayiro naye nga bakubikidde. So omwana bw'amala okusoma amawulire awo wennyini kamera olugamba nti musule bulungi wagwa wennyini naddamu n'abaka ebigambo bye bamubikidde n'agwawo mumusitula busitusi kyokka ng'obedda ku mawulire ayimiridde mumusitula busitusi ne mumutwala mu mmotoka ne mugamba tofayo mujja kutuuka bulungi okuziikako kwa ddi naye ng'ab'oku TV tebategedde. Oba otegere kyendiko kye ŋŋamba weegendereze ku mulimu ogwo oleme kulaga bizibu ku mulimu ogwo bagenze kukola. Manage your challenges professionally, spiritually, emotionally. Manage your emotions. Abasajja si bagumu naye balowooza bulowooza emotionally bwenzira mu kukaaba kiki ekigenda okuddako. Manage your challenges spiritually, emotionally, physically. Abantu bangi balina ebizibu era bw'obabuulira ky'okaabira baseka si lwakubanga bakukudaalira beebuuza ekikukaabya ekitalimu na makulu. Abantu balina challenges, balina ebizibu, balina ebisoomooza. Ebisoomooza tebikusuuza kwatulako, tebikusuuza kwatulako kubanga olunaku olumu lusinga emyaka 100. Olunaku olumu mu maaso ga Mukama waffe ekyo njagala okitwale nga kikulu, si mu maaso go, si mu maaso ga kitaawo, si mu maaso ga maama wo, si mu maaso ga liida wo oba pasita wo, mu maaso ga Mukama waffe. Wadde nkukulembera nyina Mukama wange ate ye Mukama wo. Wadde nkukulembera nyina Mukama wange ate ye Mukama wo. At the end of the day ffenna gwe tulina okutunuulira embeera gye tutidde olw'ennaku zeemazeewo ne Mukama waffe emutiisizza. Ekigambo kye kitugambye nti emyaka 100 giringa olunaku lumu mu maaso ga Mukama waffe. Emyaka 100 nga famire teyina ssuubi mu maaso ga Mukama waffe aga nti ekyo kikome. N'abantu ne babuuza yagenda wa, yaloga, yatta muzungu, yakola atya? Tewaliwo maanyi malala ku nsi agazikiza ekintu kya myaka 100 wabula amaanyi ga Yesu. Tewaliwo maanyi malala ku nsi agazikiza ekintu kya myaka 100 wabula amaanyi ga Yesu. Kyolabanga ekigulumidde, kyolabanga ekikulumbadde, mu sekendi Mukama waffe bw'ayingirawo akizikiza. Oyo mulindirirenga kubanga tafa. Tusobola okulindirira abantu
ne bakugamba yabadde ajja n'afuna accident n'akutuka amagulu. Oba eri ategere kye ŋŋamba. Gwe tulindirira tafa. Gwe tulindirira tasooka. Gwe tulindirira takoma. Gwe tulindirira talwawo. Onyiri kye lwogedde. Nze ntwala kya lunyiriri. Olunyiriri olw'omwenda. Peetero ekyokubiri essula 3:9. Mukama waffe twalwisa kye yasuubiza ng'abalala bwe balowooza okulwa. Ebyo birowoozo by'abalala n'agamba ebyo overcoming. Wangula ebirowoozo by'abalala. Gwe tolaba nga aluddewo. Gwe tolaba nga okaabye ennyo. Gwe tolaba nga osibye ennyo. Gwe tolaba nga osabye ennyo. Gwe tolaba nga kyakyo giruddemu nnyo. Gwe tolaba nga ebintu by'okusaba biruddemu nnyo. Bakubalira obudde. Talwisa kye yasuubiza ng'abalala bwe balowooza. Ekigambo nti ebyange biruddewo. Opinion y'abantu balala. Tebeerangako opinion ya muntu alindirira. Era mu Sunday service n'abagambye bonna abagamba kiruddewo babuuze kummwe ani nnyini kyo. Nze nannyini kyo nkyayagala okulinda. Era mwesiga. Bugenda kuba bwe buti. Nga temukyalina kye muŋŋamba nga byonna Mukama abikoze. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bugenda kuba bwe buti nga tebakyalina kye bagamba nga byonna Mukama abikoze. Yobu yagamba nti newankubadde ng'ennyama y'omubiri gwange eggwaawo, eddiba ly'omubiri gwange nga liggwaawo. Yobu yalina ekintabuli kya kansa ne siriimu oba na biki byonna nga biri ku ye muntu ogwo. Kubanga Sitaani yamuluma n'endwadde zonna ng'ayagala yeegaane Katonda. Naye mu Yobu essula ya 19 olwa25 n'olwa26. Yobu 19 25 n'26. N'agamba nti newankubadde ng'ennyama yange eggwaawo, mbiri gwange guggwaawo, naye nze mwene ndiraba Katonda. Nja kulaba Katonda. Omununuzi wange mulamu. My Redeemer lives. Omununuzi wange mulamu. Era nga nze ndimulaba n'amaaso gange. Ekyo nakiremerako nakisoma n'enkikwata. Njagala abaana bange n'abazzukulu b'abazzukulu babeere mu biseera ebirungi. Naye sisobola kubalamirira ne mbagamba nti ebirungi birijja, nze ndiba nagenda. Nkoze ennyo, nkoledde Katonda. Mulibeera mu bulamu obweyagaza. Ekirungi ekinajja ŋŋenda kubeera part of it okutuuka emyaka gyange lwe giriggwayo ne babisigaza. Naye sina gwe naamira kubeera mu birungi nga nze nagendera mu bibi. Oba eri ategere kye ŋŋamba. Totuuzangwa olukiiko ewaka n'otegeeza abaana n'omukyala nimulitereera, mulibeera bulungi. Bino bye tukoze byonna kati nze mbadde mu musingi. Nsimye omusingi omunene omulungi omugazi, nkuumye erinnya. Soonoonye erinnya lyange, erinnya lyengenda okuleka mugenda kuliryamu. Gwe ne wejjamu. Nkuweeredde amagezi gaabwere bw'oyagala gatwale. Nange bwentyo bwe nkola. Buli kintu ekirungi nkirinda. Waliwo omusajja bamuyita Martin Luther. Yali mu Amerika eyo. Musajja mukkiriza wa Bayibuli 10 ku kinnaakyo. Naye ng'alangirira nti abaddugavu balifuga ku Amerika. Naye ng'ate yalina kapasite, nze ku lwange nga bwe ndaba yalina amagezi agasinga ag'aba Obama. Kubanga ate Obama balimu n'ebisiyaga. Ate abo tebakyali bagezi. Obama balimu ebisiyagayizimu. Naye ono omusajja Martin Luther Jr. teyalimu wadde akafeefetta ak'ekibi. Era amaanyi gonna ge yayogezanga paka lwe baamu assassinatinga, amaanyi gonna yagoogezanga lwa Bayibuli. Yasomanga Bayibuli, amaanyi gatoole mu Bayibuli.
togenda gatwala mu kika kyewammwe ekonome tejja kuwa maanyi naye amaanyi gafune mu kigambo kya Katonda. Luliba lumu ne bitereera because the Bible says. Luliba lumu amaziga go ne gakoma because the Bible says. Luliba lumu obwavu bwo ne bukoma because the Bible says. Kati ebintu byonna Martin Luther Jr. byalangirira byatuukirira mu America nenge yafadda wabula mulamu era mu kigambo ki era buli ekyabeerangawo nga bagamba kino yakyogera ng'omuddugavu asosolwa n'agamba tujja kutulanga mu class age emu omuntu eyagoba ekintu ne kibaawo nga waali yali Nelson Mandela. Nelson Mandela yagamba omuddugavu ajja kusomera mu class y'omuzungu era omuzungu agenda kubeera wansi wa gavumenti y'omuddugavu. Wagenda kubeerawo okugabananga mu kibuga ffenna tukitambuliramu siga nti abaddugavu bakitambuliramu bangu abaga nti enkobe ziyita mu kibuga ne bamubonyaabonya ne bamusiba bamugamba nga olwaleero tugenda kusumulula ne betukusumulula tobiddamu naga nti we munta bamba musazewo okunta ku mulyango gw'ekkomera kwembitandikira kubanga bye bituufu. Mandela n'ava mu kkomera oluvannyuma lw'emyaka 27 n'ateekawo standard gy'olaba mu South Africa nti abaddugavu bawangala n'abazungu mu business, bawangala n'abazungu mu Johannesburg, bawangala n'abazungu mu Pretoria, bawangala n'abazungu mu Cape Town. South Africa yakugabana ekirooto kye tekyali kyagamba nti abazungu bagende Dutch gye baava. Yali agamba nedda tubeere wamu in harmony. N'abeera president n'atereeza kyonna kyeri ayagala. Abazungu yabakumira omuliro ku mutwe nti ne yali sekretary wa Sabatemu de Klerk yamulekamu ngere sekretary we. Omukazi agamba yatambulanga mulinga tamanyi kiddako, tamanyi Mandela agenda kukola ati. Semayiro ya Mandela yali kungulu ng'eviira ddala munda nga ne munda musanyufu ne kungulu musanyufu. N'afuga abaddugavu n'abazungu, n'afuga ekisanja eki kimu n'avaako n'afanga emyaka gye gisuse mu 9 we yafiira ku 93 okubonaabonako si kwe kufa. Lemera ku kyoyagala ojja kituulamu, lemera ku kyoyagala ojja kituulamu. Mandela yalemerako n'amala n'akituulamu n'afuga South Africa. Buli muntu ng'amwegomba. Bw'oba oyita mu bizibu bakwesamba, bw'ofuluma ebizibu buli muntu akwegomba. Wangi bw'oba oyita mu bizibu okulemerako mandeeti yo, okusigala ng'okkiriza mandeeti yo, okwesiga Katonda mandeeti yo, okukolera kyoyagala mandeeti yo. Era nsaba olwaliro mu misingi ate mu njiri abantu bajjeko omusango kubanga tegubaliiko. Gundi n'atanyamba. Ani yakugamba nti wamusoma mu byawandiikibwa ng'alina okukuyamba? Gundi tanjagala, nandibadde bulungi naye gundi tanjagala. Gw'omusoma mu lunyiriri ki ng'alina okwagala? Gundi n'atanambula mu kkomera, n'atanambula mu ddwaliro. Omusoma mu kitabo ki? Dawudi kyava agamba nti newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize mu kiwonvu ekyekisiikirize eky'olumbe siritya akabi konna kubanga gw'oli nange. Bw'oba ne Mukama wonna ojja kuyitawo. Baganda bo bajja kulabika oluvannyuma, bannyoko bajja kulabika oluvannyuma, bazadde bo bajja kulabika oluvannyuma, mikwano gyo bajja kulabika oluvannyuma. Ekiwonvu ekyekisiikirize eky'olumbe tekiyitibwamu bantu balala, gw'okiyitamu. Kyenva nkusaba nga nkusomesa nga nange bwe nsoma, Katonda bw'akuviirangayo gwe wali naye mu buli mbeera tomufuulanga ow'okubbali.
yaba akulembera. Yaba akulembera. Yaba akulembera. Abantu bonna kati abakuyita ku pate, abantu bonna abakuyita mu mbaga, abantu bonna abakuyita mu meeting, batandise n'okuyita ng'omugenyi omukulu gw'ogenda okubeera guest of honor. Tunula gy'ova wali naani. Beera ne puroguramu ya Katonda. Ayagala obeere guest of honor, takoze bubi. Naye olunaku lwakuwadde lwa Mukama, waluwa Mukama. Essaawa zaakuwadde za Mukama, waziwa Mukama. Waliwo mukwano gwange yezenanga nti bamuyise ku mbaga nga 3 mu Desemba. N'agamba era nze nababuliriddewo nti nga 3 mu Desemba olunaku lulamba tewali asobola kundaba. Ne bamubuuza ate obeera wanaga nze nkeera Kanani nga 3 mu Desemba Vision Night. Nkeera Kanani n'enzibizaawo n'enkeesa bw'oba onjagala nfuna nga 3 mu 2. Kubira Mukama engalo ez'amanyi obusekona nti obadde obulemedde. Yamwagala ku Desemba ayina mufuna nga 3 mu 2 naye nga 3 mu 1. Ate ng'embaga y'amaanyi era ng'eri mu famire. Yabagambye mwagitadde ku lunaku lubi. Setaani ayina waayingira nga tomusuubirawo naye nga waali. Ogenda okulaba nga famire yonna eteeseza. Mbere tusinkane lwa Sande. Tusinkane lwa Sande. Meeting ya famire beera olwa Sande. Bonna ne basikiriza nti lwa Sande. Nobabuuza basiru mmwe mwetuusiza ku lw'Essande. Mmwe mwetuusiza ku lw'Essande. Lwaki temusinkana Lwakutaano olw'eggulu? Lwaki temusinkana Lwakuno olw'eggulu? Naye nga Sitaani alina we yeekwesawo naye nga alinga atalabika naye nga waali. Amafuta agandi kubuuza okuleeta ku church gye wajjanga ku bigere n'owulira ebigambo eby'essubi era eby'obulamu ne gakuvuga okutwala mu meeting eya famire. Famire etagenda kuvaawo ate famire gyoto ligenda nayo mu ggulu. Kiwandiike, famire si yakuvaawo ate famire togenda nayo mu ggulu. Kitaawo si yagenda okubeera kitaawo mu ggulu wadde yabayise. Eri waliyo taata. Omukulu w'ekika si yagenda okubeera w'ekikulu w'ekika mu ggulu wadde yabayise. Elder brother wamwe ayina ssente mu ggulu tagenda kubanga era ayinayo ssente. Mu ggulu teri mugagga na mwavu. Weewala ekibi tusikire obulamu obutagwawo mu ggulu twenkana. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Weewala ekibi tusikire obulamu obutaggwawo mu ggulu teri brother mugagga na mwavu. Njagala otegere nti ebintu byo byonna ne wadde bya family olunaku olumu maaso ga Mukama nga abiyingiddemu emyaka 10 yagizingako. Bwagizingako byoba weerabira byebyo ebizibu byoyiseemu teweerabiranga Katonda. Byoba weerabira byebyo ebizibu byoyiseemu naye Katonda ye tomwerabiranga. Ne bw'obanga owasa, ne bw'obanga ofumbirwa, ngenda nendaba abawala wano nga bakomawo nga yenna kalatusa aweddewo akaaba. Musumba okimanyi nti omusajja tanzikiriza kusaba. Mwabyogerako nti onoosabanga. Waliwo standard z'ensi ze yateekawo eziteekwa okuba nga ze causes za divorce. Standard z'ensi. Bw'anaayenda, bw'anaakola bw'ati. Naye gw'oteekwa okuba ne standard ze wassaawo nga mukyali mu courtship. Mugambe nze okusaba si kyakuteesaako. Tebukya ku makya n'ofubutuka ku kusaba tossaako biragiro. Ku kusaba kwange tossaako biragiro. Singa saasaba era tewandize.
kiruma nnyo ofuna omwami nga answered prayer naye ng'ate sitaani yamukuteze. Ne muva ku mbaga n'obala emyezi 6 nga wakadda ku kyaki emirundi 2 oba gumu oba n'okuba nga teguddangamu. Akulaga nti ali proud of yayagala mutambule naawe kane mugendako egindi bamuyise ku mbaga egindi alina okugenda n'embooko ye bagirabeko ku Sunday teweerabira ku Sunday tugenda kukeera gindi ne muzunganga bwe mutyonga miizoozi naye nga yava mu ssaala walyoka oyo obwa singo tofunanga ekintu nga kigenda kwawula ne Katonda. Tofunanga ekintu nga kigenda kwawula ne Katonda. Yebazibwa Mukama mu ssaawa eno ey'enjiri oba y'emisingi twogereramu ebintu bingi yine naatera okugwako essaawa. Gwali mu courtship ekyo mukiteeke mu buwandiike bw'omu mitima gyammwe. Nze nzikiririza nnyo mu gentleman's agreement. Tukkiriziganyiza diru basi kiwedde weefuule ne Katonda akulaba. Abantu balina ebiwandiiko ebirungi nga tekubulako omukono n'ogwo biri awo ku CID. Ng'omuntu yagula ettaka naye ng'olaba yarigula mu butuufu bwalyo. Nzikiririza mu ndagano naye teri ndagano nkulu nga ya mutima. Tukkiriziganyiza Katonda yali wakati waffe tukyogeddeko kiwedde. So mukyogereko ekyenkolaganayo ne Katonda gwali mu relationship. Kinnuma nnyo okuba nti abawala abayimbi ba gospel artist buli afumbirwa ennyimba zikomaawo. Buli afumbirwa ennyimba zikomyawo. Akujje ku bituuti akusanze oweereza era obuyimba bwo bwe bumu ku baakuleetera okukukwana era akugamba yakulabira mu concert n'addayo nga takyategeera. Kati obusiru bw'obwo okuba nga takyategeera tabuleeta muggwe. Era n'agamba oluyimba lwolwo lwandeetera n'okunywera mu bulokozi. N'akuwasa n'omala omwaka tofulumyanga luyimba. N'okwata ogwokubiri tofulumyanga luyimba. N'okwata ogwokusatu tofulumyanga luyimba. Muli mu maka mwagenda mu geyeena. Tokyalina budde buwandiika, tokyalina budde bwaba producer, tokyalina budde busaba. Akuleeseeko ebbo bakugamba producer beebaka n'abayimbi kugamba n'agunjawo ebintu bingi tokyasobola kugenda mu studio. N'olyoka oweereza abalongo alinga yeggulu. Enjigiriza y'abalokole omusajja tali mu ggulu. Enjigiriza y'abalokole omukazi tali mu ggulu. Waliwo enjigiriza mu nsi ng'eggulu lyoyagala liri mu balo. Eggulu lyoyagala liri mu balo. Gondera balo ku buli kigambo. Eggulu liri mu ye. Enjigiriza bweto weeri mweziri nyingi sijja kuzoogera nawe noonyereza oli muntu mukulu naye enjigiriza y'obulokozi ekikutwala mu ggulu kukkiriza Yesu n'omugondera. Ekikutwala mu ggulu mu bulokozi kukkiriza Yesu n'omugondera. Yesu lye kkubo, Yesu ge mazima, Yesu bwe bulamu. Tewali agenda kuyingira eri kitaffe wabula ng'ayise mu Yesu. Yokaana 14 olunyiriri olw'omukaaga. N'olwekyo nkugamba bino nga nkuga nti ebirooto byo bigenda kutuukira. Ngenda ku anointinga olwaleero paka ku Lwokutaano. Lwokutaano tulina night prayer. Ku Sunday tugenda kupangisa tenti nyingi nnyo n'obutebe tuba anointing. Bwe mba nkuteekako amafuta tolowooza nti mba na bubeezi n'amaanyi. Sina maanyi mangi. Nange mba ngondera Mukama waffe. Nene bwe nkuyita negamba jangu oyimirire eno laba abantu abali mu maaso oba bonna osobola batambulamu n'oba anointinga.
Kyova laba buli pastor nti akyesimbamu. Teekwa okuba olina endagaano ne Katonda. Oteekwa okuba nga olina endagaano ne Katonda, olina enkolagana ne Katonda. Ng'omanyi kye kitegeeza. Buli pastor yandibadde akyesimbamu singa buli gw'osaako amafuta asasula. Awo ku ssente bandirwanako. Naye nze nkutuukako freely olw'ekisa kya Katonda. So Sunday gyetegekere, wiiki gyetegekere, tosubwa Sunday maliriza ekisiibo kya November, tujja batusigazayo ekisiibo eki ekya December. Tugenda kukola enteekateeka nnungi. Naye bino byonna mbikubulidde omwana ow'obuwala. Nkuseeko amafuta oleme kusuula Mukama feesu kufuna musajja. Nkuseeko amafuta omwana ow'obulenzi oleme kusuula Mukama feesu kufuna mukazi. Nkuseeko amafuta mu linnya lya Mukama feesu oleme kusuula Yesu kufuna famire. Famire kati wooli wano twali yakubidde ku ssimu. Ate wiiki ejja kuggwako tebajja nagikubira. Tolina ky'olina. Njogera mazima. Bagenda okutandika okuga nti bakwetaaga muzeeyi yasazeewo lwa ssaano lwe tunaakuŋŋaana ng'ovuddeyo. Be proud of your families, but never allow your families to separate you with God. Kiwandiike. Be proud of your families, but never allow your families to separate you with God. Family zireetaawo ebintu babireeta mu nnaku ze wandibadde ogenderako ewa Katonda wo. Katonda obeera naye era abeera buli wantu wonna. Era baba n'aba bakuugula bajja kugamba nti but God is omnipresent. Nawo no waali. Tuli naye. Atereka kubeera mujega. Tabeera eri yokka Kanani. Tabeera eri yokka ku church. But can you imagine the concentration that you have here? Oyinza okulaba wano engeri gy'okkakkanyeemu. Ewa Mukama walalamu. Gazetted place ya Katonda. Etukakkanya. Neweekanga ng'oli ku kintu eki. Kimu. Gwe tolinga ali mukuulira enjiri eno ku dduuka oba ku mudaala. Tolinga ali mukuulira enjiri eno ewaka. Sitaani atayiminga nga ekigambo eky'obulamu kijja. Emmere neewunya. N'osituka emmere ewunye. Luka emisinde emiyitirivu ogenda okujja ng'ekyebadde kikuyamba twakivuddeko dda. Gazetted place ya Mukama giwe ekitiibwa. Weebale nnyo ogwalabira ku TikTok. Naye Mukama bw'aba akuwaddewo gap. Va ku TikTok jangu otuuke ku Kanani. Jangu otuuke ku Kanani. Wiiki weeweemu ennaku. Ennaku ezo ze weewadde. Okujjako nga toli mu Uganda. Zikwase Mukama zireeta okuwangaala. Nze ndabye abaweereza wano bempeereza nabo. Nange neerabiddeko ne ndaba n'abaweereza bempeereza nabo. Buli muntu alina commitment eriddeire mu maaso ga Mukama. Yeewuunyisa. Toliwulira mbu yagenze ku kitanda. Oba byenjogera munaabitegeera. Daire commitment. Tulwalamu kubanga guno mubiri. Gunafuwa gufuna ataaka. Mukama najjukira nti mutabani wange ateekwa okujja. Okuva olunaku Patiro yatandika okwata TikTok zino. Simuwulirangako nti yalwadde tasobodde kujja. Waliwo aba Ashers b'osobola okusongako awo gw'atera okutuula wano. Noga nti Ashers simulabangako nga teyazze. Ate ng'emyaka gye mikulu. Endagaano za Katonda azitwala serious nnyo. Naawe tozitwalanga nga ziri light. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Endagaano za Katonda zitwala nga ziri serious nnyo. Naawe tozitwalanga nga ziri light. Abaana bano abanyiga ennanga n'omulere buli lw'otuna muri video ojja balaba nga mwebali. Waliwo endagaano gy'okola ne Katonda. Era abamu batubuuza naye gwe ku kyaki ofunayo ki? Ndi mulamu. Tewali ddwaliro linnyinako likodi ya kumpa kitanda.
kubira Mukama engalo ez'amaanyi obitegede byeŋŋamba. Waliwo n'abantu ng'enfuna yaabwe sinene naye tabulwanga transport yamuleeta. Katonda k'oli muga nti buli lunaku nja kubeera ku church. Transport ajja kujja. Oba otegere kye ŋŋamba. So mukwano gw'abaasinga mu nsi nga mmaliriza abeere Katonda kubanga yasooka ate yasemba. Muwandiike. Mukwano gw'abaasinga mu nsi abeere Katonda kubanga yasooka ate yakola ki? Yasemba. Wano gwe tugenda okubeera naye atuviireyo atuwe obulamu obweyagaza, atuwe engule y'obulungi bwe, naye ate after here atuwe n'obulamu obutagwawo. Tubeere naye mirembe na mirembe. Sirina bukakafu nti oliddamu n'olaba balo mu ggulu. Ne Mukama tajja biganya kubanga temujja kwekwanirayo. Jijja kuba myoyo nga gyambadde ogutafa naye nga temuli husband and wife mu ggulu lyani gye munabire husband and wife. Enjigiriza y'obulokole tegamba nti mu ggulu waliyo okuwasa. Enjigiriza y'obulokole tegamba nti mu ggulu waliyo okufumbirwa. Era nekino kankyogere bwe bibanga ebyokuwasa n'ofumbirwa tebikkolera, yagala Katonda ojja kusikira obulamu obutagwawo. Marriage is not part of the qualification to enter heaven. Obufumbo si kye kimu ku bisaanyizo ebikuyingiza eggulu. N'abamu kitalo nnyo nti obufumbo bwe bugenda obatwala mu geyeena. Muli wamu nga temukyasobola kubeera wamu, buli omu asabira munne kufa. Kati gwe mbuulira omutima ogwo guli kutuusa mu ggulu wangi? Muli wamu nga temukyasobola kubeera wamu, naye baabaga nti okufa kwe kuli baawukanya. Omwami bw'alwala mu katono noga nsinga agenze oba oli awo nga likomyewo. Kyala bw'alwala mu katono kama wandi nti kudde omugugu uno ku lwawo ndi eno. Kubanga ate okuziika k'okukuwonya ekiswalo si gw'omuse. Obufumbo si kye kimu ku bituusa abantu mu ggulu, naye ekyennaku bugenda kubeera kimu ku bitwala abantu mu geyeena. Okusinga okwesabiranga essaala ez'okufa, abamu ne muwa bannamu obutwa, abalala ne mubapangira. Mubawulidde abapangidde abaami baabwe oba bakyala baabwe ne bafa. Mwandibadde mweta n'ogoba eggulu. Magezi g'engabye ga bagezi bokka. Buli musiru aga nti asomeseza kyekyo. Omuwulidde asomesa divorce takimanyi nti okufa kwe kuli baawukanya mutuge nno. Oba otegede kye ŋŋamba. Ne bwe naaba nga njogera n'omuntu omu. Kusinga okuba ng'oli mu bufumbo busabira munnaafe. Kubanga kyeki ye smart way y'okwawukana. Mwawukanenga mulamu. Omusabira abeereyo nga mulamu, nawe akusabira obeereyo ng'oli mulamu. Ne bw'ataabeere mu ssaala zo naye omutima gw'obeere nga bagulongoosa, tolina gw'oyagaliza kufa. Oba eriyo ategere kye ŋŋamba. Era eriyo bannamwandu ne bassemwandu abaga nti wano twawummula. Twalinayo leke. Naye omugenzi ovale yagenda omuntu anywa ku mazzi. Christmas lwetuuka n'ojjukira empya ezaakubangako n'oga nti eno nayo njiridde mu mirembe awummule. Eno nayo njiridde mu mirembe awummule. Okyalina ekibi weenenye yagenda. Weenenye si gwe wamutta. Bw'oba gwe wamutta nakyera weenenye. Mukama abampeera omukisa. Baagaliza wiiki ennungi ey'omukisa era ey'obuwanguzi mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Tosuula kukkiriza kwo, enkolagana yo naye Katonda ginyweze nnyo. Tokkiriza Mwaka kukufuga, omwaka gukwase Katonda yaba agufuga. Byonna by'oyagala nkusabira obifune, ebirooto byo bituukirire, ebirooto bye waloota gwe vision yo n'ebyo Mukama bye yasuubiza byonna bituukirire mu bulamu bwo, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukama abawo omukisa, tusinkane mu lunch hours zonna.
Imusse emikono gyo yimirira ku bigere byo okubire Mukama engalo ez'amaanyi. Service obange ebaddeyo weegolole bulungi. Wanika emikono egyo waggulu ddala bulungi ng'oyimiridde. Wanika emikono egyo buli omu yimirira, situjja kutandika zikubanga buli omu tannayimirira. Aha. Wanika emikono egyo waggulu. Sitaani aswadde talina wakwata, talina nakyasobola kukola. Wanika emikono egyo mukubire engalo ez'amaanyi. Zimukubire mugambe Mukama weebale kwogera nange leero. Zimukubire Mukama mugambe weebale kwogera nange leero. Obanga okikakasa nga ayogedde naawe zimukubire zinoge. Obanga okikakasa nga owulira ayogedde naawe zimukubire zinoge. Zikubire Mukama mugambe taata weebale. Ontuusiza mu biro byenkwatira ku ekyo kye wasuubiza. Vision book yange ngenda gitiikinga. Zikubire waggulu gw'anaatiikinga vision book yo. Zikubire waggulu gw'anaatiikinga vision book yo. Zikubire waggulu gw'anaatiikinga vision book yo. Alina byakoze yeebale. N'ebyo ebitannaba nabyo bigenda kukolebwa mukubire engalo ez'amaanyi. Alina byakoze yeebale. N'ebyo ebitannaba nabyo bigenda kukolebwa mukubire engalo ez'amaanyi. Alina byakoze Mukama mwebaze. N'ebyo ebitannaba bigenda kukolebwa mukubire engalo ez'amaanyi. Zikubire waggulu mugambe taata sigenda kusagasagana nyongera amafuta. Zikubire waggulu mugambe sigenda kusagana taata nyongera amaanyi. Zikubire waggulu mugambe taata gwe maanyi gange kwenyweredde. Zikubire waggulu mugambe taata gwe lwazi lwange. Yimusse emikono gyo waggulu eba tubiteeke waggulu. Mukwasa ekisiibo nga bw'otannaba kimukwasa. Ensonga zonna ddamu ozisimbe buto. Mukwasa ekisiibo nga bw'otannaba nakimukwasa. Ensonga zonna zimusimbe buto zimuteere maaso. Mukwasa ekisiibo mubulire by'oyagala akoleko. Mukwasa ekisiibo musabe by'oyagala akole era agenda kubikola. Mukwasa ekisiibo musabe by'oyagala akole era agenda kubikola. Wiiki gimukwase mu linnya erya Yesu. Wiiki eneebeereyo mu ngeri ey'enjawulo, emikono gyongereko waggulu. Mukwase wiiki, mukwase pulaani za wiiki. Mukwase wiiki, mukwase pulaani za wiiki. Mukwase wiiki, mukwase pulaani za wiiki. B'obanja bonna bamutegeeze. B'obanja bonna bamutegeeze. B'obanja bonna bamutegeeze. Ensonda z'osubiramu ebyamagero zonna zimutegeeze. Ensonda z'osubiramu ebyamagero zonna zimutegeeze. Bw'atakikkiriza twali asobola kikkolera. Yimusse emikono mugambe taata okkirize. Osiime nkikwate wiiki eno Mukama. Yimusse emikono mugambe taata okkirize. Osiime nkikwate wiiki eno Mukama. Yimusse emikono egyo mugambe taata okkirize. Osiime nkikwate wiiki eno Mukama. Yimusse ebibatu bye waggulu mugambe taata nkwata ku mikono onsomose embeera. Yimusse emikono mugambe taata nkwata ku mikono onsomose embeera. Yimusse emikono mugambe taata nkwata ku mikono onsomose embeera. Muwubireko ng'osinza businza. Gyongereko waggulu okimuwubire ng'osinza businza. Muwubireko Mukama ng'otendereza butendereza. Muwubireko ng'okkiriza amafuta ag'obujulizi n'obuwanguzi. Muwubireko Mukama ng'okkiriza amafuta ag'obujulizi n'obuwanguzi. Muwubireko Mukama ng'okkiriza amafuta ag'obujulizi n'obuwanguzi. Gyongereko waggulu ng'omuwubirako Yesu waffe.
akuwa obujulizi n'obuwanguzi bwe, akuwa obujulizi n'obuwanguzi bwe, akuwa obujulizi n'obuwanguzi bwe, akuwa obujulizi Yesu n'obuwanguzi bwe. Emikono gyongereko waggulu mubire ng'okkiriza ebyamagero ng'obyatula. Mubire Mukama waffe Yesu ng'okkiriza ebyamagero era ng'oyatula ebyamagero byo. Mubireko Mukama waffe Yesu ng'okkiriza ebyamagero era ng'oyatula ebyamagero. Mubireko Mukama waffe Yesu ng'okkiriza ebyamagero era ng'obyatula. Mubireko Taata waffe mugambe ebyange byonna biri mu ggwe, emirimu gyange gyonna giri mu ggwe, essuubi lyange lyonna Yesu liri mu ggwe, obulamu bwange bwonna Yesu buli mu ggwe. Mubireko Katonda waffe, mubireko mukwano gwaffe, mubireko omulungi waffe, mubireko yetwalira ekitiibwa kyonna n'amatendo, yetwalira ekitiibwa kyonna n'amatendo. Yongera omubire, emikono gyongereko waggulu mubire, atwala ekitiibwa kyonna n'amatendo, omuyinza w'ebintu byonna. Ebibatu biteeke waggulu nga tonyenya mikono, wanika ebibatu byo, bitege saba ku ssente zokka wiiki eno, saba ku ssente zokka mu wiiki eno, saba ku ssente zokka mu wiiki eno, ezitegerekeka zimusabe zonna azirina. Zabbuli 24 Bayibuli eyogera mu nnyo olusooka nti ensi yonna ya Mukama n'okujjula kwayo. Musabe ku ssente, kapito wo Mukama mwongeremu n'amabanja agaveewo. Essaala yejjayo ekyamagero waggulu awo, essaala yejjayo ekyamagero eyeetaaga emitwalo gya $, eyeetaaga miliyoni za $, eyeetaaga euros, eyeetaaga biliyoni za Uganda. Yimusa emikono egyokirize Mukama, yimusa emikono egyokirize Katonda. Yimusa emikono egyokirize Mukama, yimusa emikono egyokirize Katonda, yimusa emikono egyokirize oyo atalimba, si mwana wa muntu okulimba, yasuubiza mwesigwa n'okukikola agenda kikola. Mukubire engalo eza waggulu, ezo ziri wansi mwana wa Mukama zikubire waggulu w'omutwe gwo, zikubire waggulu, zikubire waggulu. Yasuubiza mwesigwa n'okikola agenda kikola. Zikubire waggulu, zikubire waggulu, zikubire waggulu. Yasuubiza mwesigwa n'okukikola yagenda okukikola. Zikubire ddala zinoge. Yaniriza obujulizi bwo, yaniriza amafuta ga wiiki eno, yaniriza amagezi ga wiiki eno, yaniriza ekisa kya wiiki eno. Yonna gy'okolera ekisa kya Mukama kisukulume, yonna gy'owangalira ekisa kya Mukama kisukulume, yonna gy'okolera ekisa kya Mukama kisukulume, yonna gy'okolera ekisa kya Mukama kisukulume, yonna gy'owangalira ekisa kya Mukama kisukulume. Yongera emikono waggulu, zikubire waggulu. Yaniriza bakasitoma, yaniriza bakalayanti, yaniriza bakasitoma bakulemere nawo wiiki eno, bakasitoma bakulemere nawo wiiki eno, bakasitoma bakulemere nawo wiiki eno, bakasitoma bakulemererewo wiiki eno. Payments zibeere nnyingi mu linnya erya Yesu.
Wiiki eno payments zibeere nnyingi mu linnya erya Yesu. Wiiki eno payments zibeere nnyingi mu linnya erya Yesu. Bakusasule nga bwe batakusasulangako. Bakusasule wiiki eno nga bwe batakusasulangako. Bakusasule wiiki eno nga bw'otasasulwangako. Bakusasule wiiki eno nga bwe batakusasulangako. Bakusasule wiiki eno nga bwe batakusasulangako. Bakusasule wiiki eno nga bwe batakusasulangako. Bakusasule wiiki eno zikubire waggulu w'omutwe gwo. N'egyo otalina ky'obanja Mukama aggyeyo ekyamagero. N'egyo otalina ky'obanja Mukama akuggyireyo ekyamagero. N'egyo otalina ky'obanja Mukama akuggyireyo ekyamagero. N'egyo obanja Mukama abikwasaganye. Langira wiiki ey'omukisa. Langirira wiiki ey'obujulizi. Wanika emikono obeere nga akwatira ddala waggulu. Langirira wiiki ey'obujulizi n'emikisa. 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 Buli ky'okwatako n'emikono egyo kiraba omukisa gwa Mukama. Buli ky'okwatako n'emikono egyo kiraba omukisa gwa Mukama. Buli ky'okwatako n'emikono egyo kiraba omukisa gwe akukolere taata. Ebyagaana byonna bigondere mu wiiki eno. Ekisibo ekisembayo mu Novemba kino kibale ebibala ebirungi mu bulamu bwo. Ekisibo ekisembayo mu Novemba muno kibale ebibala ebirungi mu bulamu bwo. Ekisibo ekisembayo mu Novemba muno kibale ebibala ebirungi mu bulamu bwo. Ogenda okujja mu night prayer ku Lwokutaano nga Mukama yakikoze. Zikubire waggulu gw'osazeewo zikuba. Ogenda okujja mu night prayer ku Lwokutaano nga Mukama yakikoze. Emikono gyongereko waggulu. Zikubire ddala zinoge. Yaniriza ekyamagero kyo kya wiiki eno. Mwezi guno Mukama akusanyuse. Akukole bulungi Mukama. Buli atudde yimuka ku bigere ebyo. Tusabe essaala ya Mukama ffe. Imusse emikono egyo waggulu bulungi. Banga akwata ku ggulu. Essaala ya Mukama ffe. Kitaffe ali mu ggulu. Erinnya lyo litukuzibwe. Obwakabaka bwo bujje. By'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, amiina. Zikubire waggulu zeeyongera okunoga. Yimusse emikono gyo waggulu tusabire Isirayiri gigole bulungi. Teeka Isirayiri mu maaso ga Mukama. Katonda awangulire Isirayiri abasajja abo abatujju. Awangulire Isirayiri abantu ababi bonna. Mukama awangulire Isirayiri abagira bisamaaso amabi. Yimusse emikono langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri yenna. Yimusse emikono langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri yenna n'abawangalirayo. Langirira emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri yenna n'abawangalirayo. Katonda yeragera yegulumize. Abayudaaya batuweera omukisa mu nsi yonna gye bawangalira. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Tulangirira ekisa ekitali kipime. Tulangirira ekisa ekitali kigere. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akolere Isirayiri
akolera abayudaaya mu nsi yonna. Yimusa emikono gyo sabire bannayuganda abali mu mawanga g'ebweru bonna. Wiiki ebabeerere ya buwanguzi abali mu diaspora. Wiiki ebabeerere ya buwanguzi abali mu diaspora. Wiiki ebabeerere ya buwanguzi abali mu diaspora. Saasaanya omukisa mu Uganda n'ebitundu byonna ebiriraanyeewo. Saasaanya omukisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda yonna. Saasaanya omukisa n'emirembe n'obutebenkevu mu Uganda yonna. Abagenda okukola balabe obukuumi bwa Mukama n'omukisa. Abatalina mirimu bagifune. Eyo gy'ogenda omukisa gwa Mukama gukulondoole. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu gy'ogenda omukisa gwa Mukama gukulondoole. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu gy'ogenda omukisa gwa Mukama gukulondoole. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu yimusa emikono egyo waggulu. Langira omukisa ku bakuumaddembe. Abasajja n'abakazi abambala yunifoomu abo abaviirako Uganda yaffe okubeera eggwanga ery'amaanyi. Abali ku booda zonna ez'eggwanga. Abali ku nnyanja, abali ku bizinga, abali ku myalo. Bannayuganda bonna bakuumibwa. Abasajja n'abakazi abali ku bisaawe by'ennyonyi. Abali ku standby, abali mu barracks, abali mu bibuga ababikuuma bakuuma ebyalo. Abali mu mawanga agatwetoolodde olw'okukuuma emirembe gyaffe. Bonna tubayimusa mu maaso ga Mukama. Tuyimusa Commander in Chief mu maaso ga Katonda omulamu. Katonda amwongere obulamu, amagezi n'amaanyi. Tuyimusa Commander in Chief mu maaso ga Mukama. Mukama amwongere obulamu n'amagezi n'amaanyi. Tuyimusa CDF mu maaso ga Katonda. Mukama amwongere obulamu n'amagezi n'amaanyi. Tuyimusa CDF mu maaso ga Mukama. Mukama amwongere obulamu n'amagezi n'amaanyi. Tuyimusa bakamandazi bonna. Bakamandazi bonna. Mukama abongere obulamu n'amagezi n'amaanyi. Tuyimusa abasajja n'abakazi bonna abambala yunifoomu abo. Katonda akole ku byetaago byabwe. Abasajja n'abakazi abambala yunifoomu abakuuma emirembe. Emirembe n'essanyu nabo bibeere mu famire zaabwe. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Uganda ebeeremu emirembe ng'omubi talina wayita kutabangula. Bannayuganda mukole sizoni. Buli gy'ogenda omukisa gwa Mukama gukulonda limusa emikono gyo. Sika omukisa oguva buli sayidi gaziya emikono. Yoola omukisa oguva buli sayidi, yoola omukisa oguva buli sayidi. Yoola omukisa oguva buli sayidi, yoola omukisa oguva buli sayidi. Yoola omukisa oguva buli sayidi, yoola omukisa oguva buli sayidi. Yoola omukisa oguva buli sayidi, yoola omukisa oguva buli ludda. Yoola omukisa oguva buli ludda, yoola omukisa oguva buli ludda. Yongera weyimusa emikono kigaziye bw'oti. Sika omukisa gwonna gukuŋŋaanire gy'oli. 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 Kale kubira Mukama engalo ez'amaanyi g'omwebaza olwa saaviisi. Zikubire waggulu ng'omwebaza olwa saaviisi. Tuulanga bw'ogenda otuula mu kyamagero kyo. Tuulanga bw'ogenda otuula mu kyamagero kyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Yimusa emikono gyo gwagamba njagala kulokoka, njagala kutereeza bulamu. Gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nga tuwali ankaka era nga tuwali ampaliriza. Neenenya obutali butuukirivu bwange bwonna mu maaso go. Era nkusaba onsaasire Yesu. Era onnaaze ne mu musaayi gwo endagaano zonna ez'ebika n'amawanga, endagaano eziva ku Adamu ne Eva, byonna ebimbonyaabonye badde byansiba, byonna mbinaaba kaakati mu musaayi gwo Yesu. Binaabire ddala, binaabire ddala badde bikubonyaabonye badde byakusiba, byonna binaabe mu musaayi gwe. Byonna badde bikubonyaabonye badde byakusiba, byonna binaabe mu musaayi gwe. Amiina. Yimusa emikono waggulu gamba nti ayi Yesu, nga mmaze okulaba musaayi gwo, nziramu okwatula nti ndokose. Sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, gawandiike mu kitabo eky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto, gawandiike mu kitabo ky'okuwangaalira ddala. Sangula amannya gange gave mu kulemwa, gave mu kulemererwa, gave mu bwavu, gateeke mu kuwangula,
gateeke mu kuwangulira ddala, gateeke mu bugagga obw'enkalakkalira. Amanya gange Mukama gave mu bintu ebibi byonna, gateeke mu bulungi bwo. Ndokosa olwaleero era nkusaba ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu. Yimusa emikono musabe ekirabo eky'Omwoyo. Yimusa emikono Mukama musabe ekirabo eky'Omwoyo. Yimusa emikono Mukama musabe ekirabo eky'Omwoyo. Akujjuza Omwoyo we Mukama, akujjuza Omwoyo we. Zikwire waggulu ez'Omwoyo Omutukuvu, waggulu okusingako awo, waggulu okusingako awo, waggulu okusingako awo, waggulu okusingako awo. Akukole bulungi Katonda waffe, akuwa ekisa mu linnya erya Yesu. Kwata ensabo yo, kwata amanepaasi yo, kwata amafuta go, kwata vision book yo. Wiiki eno muleete vision book ebitannakolebwako tubisabire bituukirire. Mukama takeera, ate takeerewa ye Katonda wa appointed time. Yimusa ebintu bye waggulu ddala, bisumuluzo, buli kimu kimuse. Kkiriza Mukama gy'ogenda yaba akusookayo. Katonda omulamu gana mafuta nga kuwadde gegenda okuteeka ku baana bo. Wiiki yonna yakuba anointinga night prayer esembayo ya wiiki eno. Taata ku Sande tugambye okupangisa entebe n'ettenti ennyingi ddala. Abantu bano bamalirize bulungi ekisibo kino eky'obulungi bwo n'enguleyo n'okwata ebisuubizo. Taata gano ngaawudde buli gwe ngateekako. Enkyaleetera abalala bangi nga ze n'obujulizi mu linnya erya Yesu, nga balaba ebyakoleddwa nga balina kutuuka butuusi gye yabadde. Ngaawudde Taata mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Taata ogakozese wabeerewo obujulizi obuteegaanika mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omwana Katonda omulamu, weebale Mukama kubanga gaawuddwa okukola emirimu gyo. Agamu gonna ge musitudde nga wayo eri Katonda. Buli akutte eccupa y'amafuta, abali ku leediyo, abali ku TV, abali ku Salt FM, abali ku Salt Television, abali ku Salt Media App, ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok, okubugazi bw'eggwanga lino, amafuta go tugabadde Katonda. Kyonna ky'ogenda okugakozesa kikolebwa emirundi 1000 okusinga abo badde olowooza. Sabira ensawo zammwe, mane paasi zammwe, waleti zammwe, banka akawunti Mukama zisisinkane. Wabeerewo obujulizi obunene, obujulizi obuteegaanika mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nangiridde omukisa gwa Mukama, nangiridde omukono gwe, nangiridde ekisa kya Katonda, nangiridde amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okwegatta na buli muntu yenna mu kifo kino. Katonda gye mugenda yonna abawa okuwangula, gye mugenda yonna abawa obujulizi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Waleme okubaawo n'omu atambulira obwerere wiiki eno. Yimusa emikono gyo n'ebintu by'ogamba wiiki eno sigenda kutambulira bwerere. Wiiki eno sigenda kutambulira bwerere. Wiiki eno sigenda kutambulira bwerere. Kitange gwe nyimirira maaso nga mpeereza bulijjo. Waŋŋamba nti Bujjingo tolekanga yosaala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Halwane n'abalwana naawe, awakane n'abawakana naawe Mukama. Akwate engabo n'akagabo, akuwangule buli ekyeyita kinnaggwano, akukwase byonna bye waloota, ebisuubizo byo. May your dreams come to pass. Vision yo Mukama agituukirize, akugabirire ng'obugagga bwe bwe buli mu kitiibwa ekiri mu Kristo Yesu. Tusabira omukisa ogusinga okutegeerwa, mukisa ogw'abaweereza bonna, mukisa gwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, mukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, mukisa ogugaggabaza ogutalina buyinike, gutwale. Yimusa ebintu ekitanga waŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda akufuula akalango, nsaba Katonda akukolere era akufuula ebiruboodi emirimu gya Mukama girabikire ku bulamu bwo n'ezzadde lyo mu linnya erya Yesu. Akusanyuse Katonda abeere omulamu. Ekisa kya Mukama kikulondoolere ddala. Yimusa ebintu byo twatule ekisa, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu mibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo. Amiina.
mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaakuŋŋaaniranga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Gamba amiina. Katonda akuwe wiiki ennungi, tosubwa lunch hours, night prayer togisubwa ku Lwokutaano. Nziramu okubagamba nti happy anniversary Salt at 11. Mwebala okuŋŋaana nga muli bangi bwe twakuŋŋaanya okujaguza emyaka 11 egya Salt Media ku Sunday. Mukama abawe omukisa, agaziye ensalo zammwe, abasanyuse mu linnya erya Yesu. Shalom, shalom, shalom. God bless you. Ali ku Salt FM ne Salt TV sigalako. Bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekimu ky'ekkumi, bw'obanga olina obusobozi obuwayo ekiweebwayo, tokakkibwa, towalirizibwa, nedda. Owulira ng'oyagala kuwaayo kimu kya 10, owulira ng'oyagala kuwaayo kiweebwayo, ng'oli ku Salt FM, ng'oli ku Salt TV, kankuwa essimu z'oba okozesa. Kubanga naawe oli kitundu ku Salt Media era ku House of Prayer. Essimu z'oba okozesa 0 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Essimu z'oba okozesa okusindika mobile money, okuwaayo ekimu ky'ekkumi oba ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa era ng'oyagala House of Prayer ne Salt Media bigende mu maaso. Kozesa 0760 777 888 for tithes and offerings. Oba kozesa 0708 00 0003. Oyinza okozesa 0708 000000 emirundi 5 esembyayo 3. Essimu ezo zombi zireeta mannya gange Bujjingo Aloysious. Osobola okukozesa MTN Momo Pay. Osobola okukozesa MTN Momo Pay ng'onyiga ku ssimu yo *165*3#. MTN Momo Pay onyiga ku ssimu yo *165*3#. Bw'oginyiga beekusaba merchant code. Merchant code yaffe eri 644757. Merchant code yaffe eri 644757. Ereeta mannya ga Salt Television. Weera yaawo. Osobola okuba ng'oyagala kukozesa Airtel Money Pay. Bw'oba yagala kukozesa Airtel Money Pay, kitegeeza nti gwe onyiga *185*9#. Airtel Money Pay onyiga *185*9#. Bw'oginyiga naye era ejja kusaba merchant code yaffe. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 1521955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 521955. Merchant code yaffe ku Airtel Money Pay eri 1521955. Ali ku Salt Media app awo mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'ogenda ku Salt Media app mu kasonda waliwo akagambo contribute. Bw'okanyiga ojja kuwaayo kyonna kyoyagala okuwaayo, kajja kukulaga procedure. You can use those avenues to pay your tithes and your offerings. May the Lord bless you as you do it from the bottom of your heart. Katonda akuwa omukisa nga bw'okikola ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo, akuwa omukisa ogukatiddwa ogusuukuniddwa era ogw'omuyiika. Twongere okuweereza Mukama mu House of Prayer nga naawe y'otoola omukisa. Twongere okuweereza Mukama ku Salt Media naawe eyo ng'otoola omukisa. Mukama abawa omukisa.